The Newsroom, where untold story is revealed. Neyanziza okumpa akatiso okubaako kyenjogera balamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyusa okubasanga wano. Tamala emirundi ebyokumwogerako bingi, naye abadde mukwano gwange okumala ebbanga ggwanvu. Mukwano gwo bw'aba agenze okujjako nga yajulira nti obadde mukwano gwe, naye wano tulabikirawo nnyo bangi abadde batamwagala weebali kati bamwagala, n'ababadde bamwagala nabo kujja naawe oli wano. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye Tamala ekyensobola omwogerako abadde loyo. Bw'aba akwagala akwagalira ddala, era bwekuba kulwanira si nze nzekka, ffenna abadde atulwanira. So n'olwekyo tumukubireko mu ngalo wadde nga yeebase. Omulundi bwe yasemba okujja ku Kanani yakola statements nnyingi nga zizitowa, naye nga zonna ziraga nti akutte ekkubo lyakutereeza bulamu bwe. Emu ku zo yagamba abaali babuuza nti olokooka ddi? N'abagamba nti ate singa mbadde saagala kulokoka nandikomyewo wano. So Tamala abadde ayagala Katonda, era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko. Ne tunyumya ne mugamba, Tamala obeera olimba nti olina amayembe, oli musajja mugezigezi, naye abantu bakuno era beetaaga balimba. So balimba amayembe, balimba emisambwa, balimba okubayiira obudomola bwa asidi, ewakuba ennyondo n'obujambiya na biki. Tamala abadde mulungi nga gwe weesalirawo ky'otwala mu Tamale. Ayigiriza n'asaaga naye tava ku mulamwa, taddayo ku mulamwa. So tumusaaliddwa era tugenda kwongera okumusaalirwa, naye ewaffe Masaka gye tuzaalibwa ffenna wadde baagenda bakutulakutulamu, kati nange sikyaliwo e Masaka, ndiwo e Lwengo kubanga ndiwo Enkoni, baakutulira Kingo mayiremu obutawera ne bagandi kati bansudde Lwengo. Era sinyaga nti nzaalibwa Lwengo, nze nzaalibwa Masaka. Kati neeba Tamala abeekyotera bonna naye yafuuka disitulikita, wonna twali Masaka, Sembabule eri yonna. Naye ewaffe bagamba nti okuzaala kwe kuzuukira. Tamale alese abaana, amagezi tegasikirwa, naye tuwabulawo kantu muntu kasigaza akalaga nti ono mwana wa Tamale. So tukkirize Katonda nga bwe tukuŋŋaanya abangi bwe tuti tunoonyenga ku baana bano, kubanga abaana nga baŋŋambye nti wano waliwo abamwagala nga yekka yasobola okuvayo n'aga nti ono abadde ali onaalimba naye ali wano tanjagala muwadde. Abaana bagenda kufeesinga judgment etabakwatako nga basinga okweraga, ate bwe banaatuuka bali bagenda basimbira amakuuli. Nsaba tusonyiwe Tamale ffenna abali wano bw'aba alina kye yakukola, kubanga omufuba omusalira omusango naawe olinda lw'olifa. Ekintu kye nnakakasa teweetaaga kukola nnyo okukyakiivinga, bakiyita kufa. Okufa tekwetaaga kubanga okola nnyo, nti nga bwe webaka ennyo ojja kulemerwa okutuuka ku kufa. Obanga bw'oli musiru tewali ayinza kuwona kufa. So okusonyiwa kintu kikulu nnyo. Abali wano n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo, Tamala asobola okuba nga yakunyiiza, naawe ojjukiranga nti wanyiiza abalala. Abagezi bagamba nti bw'okola bw'oti n'osonga mu mwami Kanaala, kati zino ennya zikomawo eno, olumu lwokka lwe luliyeeri, ate waliwo olunene nnyo olukulumiriza. Kyala kisajja eyo ebeekulumiriza. Tusonyiwe abaana, tubayise bulungi, abaana tubaagale, obanga ddala tumiisinze Tamale, kati ate abaana tubeere nga tubasembeza. Ate tumuyigireko ebintu bingi.
Tamale abadde loyo. Abantu abalinga Tamale kizibu okusubwa eggulu. Abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba bannanfuusi. Takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu. Amannyo gafuna eddagala buli kaseera abantu bagasenya. Takwagala munaaka n'ateeka amannyo naye ng'akulengerera eringonya era kizze. Kati bw'oba otuwaleetusensa okulaba nga wabula. Tamale tasobola kukwaniriza nga takwagala ate nekyatakwagalira akikubuulira. Era bye bimunze ku bye mbadde mwagalira. Ate era bw'aba akwagalira ddala ne bw'asanga nga mulwana amala kukuba n'abuuza naye tubadde tukubira oli tumukubidde ki? So taata tweyanzize nnyo tweyanzeeke. Ffe bannamasaka tuli bakozi. Era bwe tulwana n'otuuka ku nnamba emu n'oba ng'osobola omukwatako mu ngalo ate tuba situmazeeyo. So Tamale is an achiever. Asobodde okutambula ne pulezidenti mu nnyonyi y'emu. Ndowooza visa tasobola kuzibala. Tetulina bingi bye twetaaga. Kati abali wano ffe tusoomoozebwa. Onoosobola okutuuka ku buwanguzi Tamale bw'atuuseeko myaka 6. Emyaka si kyekikulu naye bw'abaddewo atuuse ku ki? Abantu batuuka naye ku 10 nga tewali bamumanyi naye ku 6 Tamale akimeekinze n'abaana be abamanyisizza era bajja kutambuliranga ku linnya lye. Nze weebale nnyo mbadde nfolowinga era yantuula nannyumizaamu. Muzeeyi yamujja mu kyalo mwebale n'okumusipootinga nti mugezi era abadde mugezi. Era mu bantu abatagenda kutuuka mu ggulu babagambe talanta mwagiziika. Atali mu bavunaanibwa kuziika talanta eyo agigye n'agikozesa maximum le. Abali wano etumukubireko mu ngalo waliwo omwana omuwala azikubye. Abali wano temuziika talanta. Ensi ya kaakati etiisa. Naye mu kitabo kya Yeremiya essuula 1 olunyiri olw'7 Yeremiya yali ayagala okugaana okukola bye baamutuma okukola. N'amugamba Mukama ndi mwana muto ate kaakati nsi omuto. N'amugamba sirika toyogera nti ndi mwana muto. Kye naakugamba nga ky'onookolanga gye naakutuma nga gy'onaagendanga. Mu mulembe gwaffe abantu batya bannaabwe era bannaffe baafuuka ensolo naye ate bw'oguma nabo batyamu. Sokozesa talanta yo ove mu nsi tukujjukireko ekyo. Mukulu Tamale ebirowoozo byabadde abiteeka nnyo mu bwino era abadde antiisa nti amanyi n'okuwandiika peegi 2. Abagendako okusomera okimanyi nti olisaakinga n'ebitagasa n'obiteeka kuli ekitabo kikole volume naye nga si ge magezi. Tamale bw'aba alina ebigambo nga bya pages ekitabo kiwedde era agenda kifulumya. So nsaba tunoonye n'ebitabo bya Mukulu Tamale tubisome ajja kusigala ng'ayogera. Omuntu awandiise tafa. Omuntu awandiise, omuntu alikodinze ayimbye tafa. Kyemmanyi Tamale enzo balina volume ng'ebikumi 5 oba 10. So gy'abadde abiprintingira tusaba mu bikube naye mu kuziika tuguleko omuntu aguleko byaguzeeko. Tamale abadde muntu wa bulijjo nga teerangirirangako nti nabbi naye abadde nabbi mu ngeri ye, kubanga buli muntu asobola okubeera nabbi bw'aba ayogera ebigambo ne bituukirira. So nga ekintu bwe kibaawo mugyayo akatabo kange. Akatabo volume 17 ke nawandiika emyaka 9 egiyise n'atula ku TV n'akabasomera. Awandiika kazibe peegi 2. So ayina bye tumuyigirako bingi. Bw'ofuna idea giwandiike. Bw'ogiwandiika abalala bagimplementinge naawe otuukirizeko ky'otuukiriza. So tugenda kuyimira ne family. Tugenda kubanga tubasabira. Abaana nagendako ku graduation y'abaana bamanyi nange mbamanyi ate we tuli wangu wa kumanya. So oluusi abaana oluusi batulema okunoonya bavubuka nnyo naye abavubuka abaana ba Tamale n'abaana baffe abalala bali wano onoonye nnyo abantu abakulu bemwenkana nabo tebazimba ng'abantu bakulu. Era ebigambo by'abantu abakulu ab'omulembe guno n'abatulaba nammwe mwenna abalikodinga ebigambo by'abantu abakulu mu bitwale nga bikulu kubanga nabo bakulu byoyitamu babiyiseemu.
ngenda kubanga mpulidde nti gavumenti ebintu yabikozeeko ebisinga obungi naye ate kyemanyi ebirala naffe tusobola bikwasaganya ngaabo omunyuma so ndeeseyo miliyoni emu gyenjagala okuwalina mwange ebyetagisaako abeere nga bikwasaganya mpolampola n'obubaka obwo mukama abankuumire tuwangaale tufune okusoomozebwa nti bw'oliva mu nsi bali kuŋŋaana bajja kwenyiga fuba okolagane n'abantu musuulire eddala eŋŋombe egamba nti tombuulira abantu abantu bantama abantu saagalira ddala eyo ŋŋombe onfu nnyo abatume bonna ndabye Imam Kasozi wano sensi okulaba bannabbi ne Yesu Kristo bakuŋŋaanya abantu naye Katonda akyetaaga abantu kati gwani ateetaaga abantu kubanga bino bye tuyiya byonna ka sayansi katono Katonda asobola okusinzira waggulu awo buli muntu n'awulira akati olwaleero lwokunanjagala kino abakigondera n'abakigondera abakikyawa ne bakikyawa naye Katonda era alondayo abantu era ndi omu ku bannamukisa be yalonda ambiseemu ebigambo oba okkiriza oba ogaana kubira Mukama engalo ez'amaanyi abantu obeetaaga abantu bagasanga oli mulamu abantu bagasanga ofuddewo bwe tukuŋŋaana bwe tuti waliwo ekitiibwa omugenzi kyafuna n'ab'ennyumba baguma so Mukama bampeera omukisa kandabe akutte ekitabo eyoono nakulabyeko n'ekiro nange waffe osuubiza otuukiririzaawo kiba kiwedde sibasijja kuyambako Mukama abagumye abazeemu amanyi mwemeza emikono tutabire ku famire eno Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo kitaffe gwe tumira maaso nga tuweereza bulijjo gumya famire eno ebigambo byonna ebyogerwa mukulu Joseph Tamale takyabiwulira naye famire eno yeewulira naffe tuwulira buli omu ng'ayogera naye famire eno gisibe amaanyi gigumye okufa kuno kwadda era twali ejja kuwona era yengeri yokka ekutuukako Mukama mu nsi tuli batambuze famire eno gigumye ekitegeere nti kino kyatugerekerwa ate era ffenna abali wano tujja genda tetumanya ani asooka naye emyaka 10 tewali bakyali mulamu ku ffe ffenna egiri maaso tukusaba famire eno ekinywezi abaana famire yonna wali obumu mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye amiina Mukama abaomukisa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.